Munnange nga wekimanyiddwa nti nno kasita obeera ng'oli celebrity munnange n'obaako ebifo eby'enjawulo by'oyitamu. Dr. Jose Chameleon nno yembeera bambi emutuusekokko wali. Muganda wange abantu balwanaganyaawo, bagaayi babadde balwanagana awo nga baagala munnange ate beekubisekokko oboolyawo ne mwana muzibu munnange ate Dr. Jose Chameleon byengenda okubeera nga nkolagakokko mu maaso awo kw'ossa ate Weasel Manizo nno atomeddwa esayidi eno naye wali agabadde galaga mbu mukyala we munnange ate yamutomedde mu mmotoka wali era nga munnange amagulu byengenda okubeera nga ate nga nkutuusako mu maaso awo kakasa nti no vidiyo ogimpera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba munnange kakati nno kansoke nkutegeezeko nti nno esayidi wali ntandise n'akatambi ka Dr. Jose Chameleon wali munnange e Dubai. Mwana mulenzi ono jjukira nti nno yazzeeyokko esayidi eno ayinayo munnange ate program oba show yagenda okubeera nga alaninga munnange esayidi eno era nga wali wabaddewoko just awo ekifo awo kyabadde ali mu kugenda muko oba kyabadde alimu nga bwogezaako okulaba naye munnange nga wenkunyonnyodde nti nno kasita obeera ng'oli celebrity muganda wange ekibadde wali mu katambi buli muntu yenna abadde alwana bambi okulaba nga artist yeekubisaayokko ne bwe kaba kafaananyi kamu bwe kati ak'omukulu munnange ng'ali n'omukulu munnange Dr. Jose Chameleon era embeera nga bwetyo bwe badde munnange ate mu katambi nga bwogezaako okulaba. Mbaka Wendi Sura bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde nkugambye Dr. Jose Chameleon ali wali munnange ate Dubai okubeera nga akwasanya munnange ate programu ze. Jjukira nti nno nakusuubiza ne ŋŋamba nti nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo era nga katambyako by the way kabadde kakutuba biro wali ku mukutu ogwa TikTok esayidi eyo. Katugende mu maaso wali katweyongereyokko wali wabula nga gavaayo wali ewa Weasel munnange gali mu kulaga bambi embeera si nnungi nno munnange. Omanyi kye bayita omuntu okubeera ng'ali mu mmotoka ssebo n'ayagala okukusaanyaawo. Maama w'abaana eyakoonye omuyimbi Weasel Manizo Seguye. Ojja kuŋŋamba kyavudde ku ki? Lucifer Night Crowd ge nafunye. Ebbaala ekyasinze okutunda kye bayita akalo mu Uganda, akalo oba maganjo giyite nyosi kokaina ennoni drug ekyasinze okubeera etabbu kyaniru yagendanga ne yeekuba mu mukono ebbaala tebagiggalanga bayita wakyani. Uliriza tambula nange wiza atambula alakasira omukubi w'ennyusi otuuka ekiseera n'obeera nga emba zino zezigatta era omunywi w'ennyusi omulabirawa abeera agaya bw'ati amanyi ababeera bagaaya kiringa omuntu akozesa kye bayita ecstasy abeera eva agaaya amannyo oba ayiika endusu ng'ayogera daaga mulaba ng'akola interview eno ayiika kimbo nziramu akwata ka kimbo abiramu olumaamirama olunaanuukanaanuka olwo olwamaluswe bw'otegera nti omuntu ali kukayi. Oh my God. Naye nno wali agabadde galaga nti Sandra Teta mbu ateekeddwa munnange nga yakoze ekintu kino wali munnange era nga okusinziira wali ku information egenda mu maaso kigambibwa nti mwana mulenzi akyali wali mu ddwaliro ensambya esayidi eyo naye nga bambi tongera ate omusaasira mwana mulenzi munnange ate Weasel esayidi eyo abeere munnange nga asobola okusuuka ate obulungi ennyo esayidi oba oliawo munnange kakati tetumanyi kubanga akatambi wali kavuddeyoko nga kalaga nga boogezaako kalabako akatambi emmotoka ebadde ejja n'eraga nti neemutomedde naye ng'okusinziira embeera nga ndowooza woogirabaawo
kitegeeza nti wabaddewo just happen ekituuseewo munnange ate ku mwana mulenzi munnange ate Weasel. Kakati nno ojja kubeera nno nga osubscribinga kasita obeera nga tonnaba, ate jjukira nti ogenda kubeera ng'ofuna notification, ngenda kubeera nga nkola munnange ate video endala nsobole okuzuula amazima omwana mulenzi munnange ate Weasel Manizo ali mu mbeera ki, oba n'ebigambibwa munnange nti mukyala we munnange ate yamutuusizaako obuzibu, naye nga wali agabadde gatambula wali gabadde galaga nti mbu Weasel munnange abaddeko ko ne kamaama kabadde apepeya nako. Kakati nno omukyala munnange ate Sandra Teta n'amugwamu. Jjukira nti nno bibadde wali ate munnange ate mu nnyonyo eside. Naye nno byebyo bambi ate bikyagenda mu maaso ku mwana mulenzi oyo munnange ate Weasel Manizo. Bwe nti bwe nkoze kakasa nti nno video ogimpeera like ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba, ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo ate n'ebirala katono nnyo bwe nti.